Wine avuddeyo kola clarity ku mwana mulenzi ono n'ategeeza eggwanga bannanga mwana mulenzi ono mulekerawo muyita nsi mulekerawo muyita nsi ono si yensi olunaku lwe lunakoledde story nga nkutegeeza nti nsi bambi yafa emyezi 2 emabega so mwana mulenzi ono okusinziira ku skills yayolesezza ngadduka emisinde si yensi bambi si yensi however mwana mulenzi ono baamusanga side ze eyisinjiro neera bwatyo basobodde okubeera nga bamu allocatinga olunaku olw'eggulu gyabadde baagala muleetanga guest ku press conference gyabadde bagenda okubeera nga bakola okusinziira ku Bobi Wine agamba mbu ono mulenzi y'omu kubakiikiridde enkuyanja y'abavubuka abali batafaayo kugoberera bya politics naye lw'ekisinde kya people power mwana watu abavubuka bangi batandika okubeera nga bagoberera ensonga za politics nga naye wamulabye nga atiri ntya emisinde just ogenda okubeera nga akoona ku Bobi Wine amuwe ennyondo ye amubongeko naye Bobi Wine tiyamutima ye bwatyo yabadde ali mu kubeera nga agaya kagonja naye bwatyo n'akamuwa naye bwatyo bwe yakakubye mu ttama mwana mulenzi ono basobodde okubeera nga mu allocatinga nira ne bamuleeta okusinziira mu press conference yabadde n'okubeera nga ebeerawo olunaku olw'eggulu wali ku National Unity Headquarters ng'eweza emyaka 4 NUP yabadde ejaguza obanga eweza emyaka 4 ebijaguzo bigenda sigala bigenda mu maaso however police ya blockinzeewo awo wonna abantu batebasobola kubeera nga ba accessinga headquarters za National Unity Platform era Bobi Wine bwatyo n'abayita emoji addressingidde abantu ekyasinze okubeera nga kisanyusa abantu kwe kulaba kw'ono omuvubuka ne ya Bobi Wine n'asalawo okubeera nga awanikayo enamba ye y'essimu omuntu yenna nako kyasobola okubeera nga akola yes amusindikira asobole okubeera nga bakyusa obulamu bwa muvubuka ono musindikirako konna koolina osobole okubeera nga obulamu bwe bukyuka Bobi Wine yategeezezza okusinziira ku kibiina kyabwe kya National Unity Platform balina ensawo eya welfare naye bagenda kukwatamu balabe kiki basobola okubeera nga bamuwa naye n'abantu ababudjongo olina kisobola okubeera nga omusindikira amakulu mu kyo obulamu bwe busobole okubeera nga bukyuka wano kwa Samax Media yasigala nga nkuwa updates tonokola subscribing and notification bell ebisigade wano kwa Samax Media still tutambula ne Sheikh Mukasa Shafik avuddeyo okubeera nga akunya ebizibu ebyenjawulo bizibu byonna by'obutambula business relationship oli mu ggwanga lya Uganda oba oli wabweru bwa Uganda tosobola okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere